Yoswa essula esooka olunyiriri lwa 8 lugamba nti ekitabo kino eky'amateeka tekivenga mu kamwako, naye onookirowoolezangamu emisana n'ekiro, olyoke weekuumenga okukolanga byonna bwe biri ebikiwandiikiddwamu, kubanga bw'otyo bw'onooterezanga ekkubo lyo, era bw'otyo bw'onooweebwanga omukisa. Si nze nkulagidde, ddamu amaanyi, guma omwoyo, totyanga so teweekanganga, kubanga Mukama Katonda wo ali naawe buli gy'onoogendanga yonna. Ebigambo bino bigambibwa Yoswa nga Musa omuweereza wa Katonda yakafa. Mukama n'abimuwa Yoswa bimuyambe ye nga ye, kyokka biyambe n'abantu Katonda bye yali amukwasiza abaali bakulembeddwako Musa, naye nga kati obuvunaanyizibwa obwo Katonda yali ali mu bukwasa Yoswa abakulembere. Katonda n'awa Yoswa ebigambo ebinaamuyamba okutambula mu lugendo luno, wamma ddala ng'ali successful, wamma ddala nga muwanguzi, wamma ddala nga talemwa, wamma ddala nekye Katonda kyamuyisa okukola kimunyumire. Omanyi waliwo Katonda okuyita okukola ekintu ne kitakunyumira, n'omala emyaka gyonna nga kyokola tekikunyumira. Abantu bangi nnyo abakola ebintu ebitabanyumira, abamu bakola mirimu naye nga tegibanyumira, abalala bali mu bufumbo naye nga tebubanyumira. Mbadde naakabasomera nti ebigambo bino babigamba Yoswa nga byagasa ye Yoswa ye nga ye omuntu, ate n'okugasa abantu be bamukwasiza abakulembere. Era tulaba Katonda nga muwa instructions okuviira ddala eno mu lunyiriri olw'okutaano. Yoswa bamuwa instructions ezinaamuyamba okufuula obulamu bwe beta n'okufuula obulamu bw'abo bakulembera beta. Omukulembeze yenna atasobola kufuula bulamu bw'abantu bakulembera beta nga tasobola bujja ku levo ndala n'abuteeka ku levo endala, oyo taba mukulembeze, era aba takulembedde bulungi. Essanyu ly'omukulembeze yenna abeere wa byabufuzi bye mwakazaako erya politics, abeere mukulembeze wa mwoyo. Essanyu ly'omukulembeze yenna ali nnomo kwe kulaba enkyukakyuka mu bulamu bw'abantu bakulembera. Kyova olaba nze ebisobola okunzija amaziga mu maaso kwe kukaabaako, okubonaabonaako, gw'okubeera ndi buli mwaka opangisa, wakapangisa emyaka 2, nze otulo tetujja nga gw'okyapangisa. Tekinkolera gw'okutambuza ebigere forever, ekyo kimpa, ekyo kinsiikuula ne bwe mba sibadde wakusaba n'ensaba. Gwe nga tonnafumbirwa, nze sina bwe ndya mmere n'enzika mu lubuto, nsobola kussa kikkoowe nga gw'ofumbiddwa. N'ensonga nja gikubuulira lwaki, ensonga ziwerako naye nja kubuulirayo ng'emu. Gwe bw'oba wajja mu kkanisa wano ng'olina emirengo gy'entangawuuzi 3, nze essanyu lyange kwe kulaba ng'osubula pikapu kaakati. Bwe gisigala 3 tekinkolera. Lwaki? Kubanga ekyo kiba kinvumaganya, ekyo tekintunda. Ekyo abaakimanya wewajjira ekyaki, wewajjira mu kanisa abaakimanyako nti wali otunda mirengo gya butunda 2 ate kati gwafuuka gumu. Wangi
ab'ekika kyewammwe bakimanyako baba banyenyeza mutwe, baba tebandabawo, bayinza n'okulooza nze nakusiriwaza era nga batera byogera. Yagenda mu balokole naye seba abalokole bamusiriwaza, abalokole bamusiriwaliza ddala temutera biwulira. Muvumiza ffe ebivume ebitayogereka naye nga oluusi si nsobi yaffe, amazima gonna tugakubuulira gonna mu bulamba bwago, oluusi n'ogagaana. Gwe okusiiwuukakwo nze tekunkolera. Sinala bwe nkulaga mu bantu ne mbaga ndi bannange nti ono wuno mulabe yajja afaanana bubi naye kati afaanana bubi nnyo. Nkyogera nti ekyo success ya pastor yekwese mu bantu abalina obulamu obukoze butya obukyuse. Kikyempita success nga ayajjanga mwonoonyi kati mulokole, ayajjanga muyaaye kati gentleman, ayajjanga mwavu kati nga mugagga, ayajjanga atambuza bigere kati nga yeevuga, ayajjanga muwulu kakati nga yawasa, ate ayina mwana ng'ayina omwana, ayali tatunulikikako kati ng'atunulikikako. Ani awulira ngambeko nti amiina?